Ani kati olaba tolaba oyo mwana Shalom yegombanga Kasuku. Kasuku yegombanga Jacob. Kati byanjawulo. Kasuku Jacob ticha wa Kasuku. Bulijjo nebuzo lutalo lwabwe lubaawo. Wakuba ndi experience ya Jacob yeruma Kasuku. Wanji taata. Sitya gwe ntya Katonda nze siri mu lutalo luno njagala bankoti mu banze tebataddemu ate nga nze mmanyi tewali asobola kunteekamu nze nkoze era nnyingi nnyo naye bwawule munamawulire anteekamu era zamu kuba mmanyi woosumululira mba nja kusiraanya wanji taata ate sibasiraanyiza nze mmanyirwa ebyo nga nze natandikawo ekintu ate mummanyire njijukira timu yammwe yali mu Jacob omutuuze DJ Shield Wilberforce DJ Shield mbaza ngawe mwakolanga Africa Corner yali yaffe Yasin DJ Jacob omutuuze nange Rasama mwali b'amaanyi ne kaakati mukulu mwali b'amaanyi by that time nnyo kale tuli b'amaanyi nnyo n'okusinga be twali tubaliriza nnyo ku YouTube channel yaffe Life Experience Uganda nange Asha nava namato mwasibe mutya basebo ne banyabo mbebaza buli muntu atulaba atulabira mu bitundu ebyenjawulo ate nga Life Experience nagamba tuba tukuletera ebintu bingi ebyamawulire ebyobulamu kubona munaye kugamba tula kairo nako lwalero nina omukulu agenda kubanga atubuzaako ate era tunywaye mbalamusizaako banyabo ne basebo abakkiriza mu buwangwa n'ennono abakkiriza mu myoyo n'abakkiriza mu industry ya entertainment mwena mbalamusizaako mbadde manyi n'abakkiriza mu ddiini ly'abalokole nabo mbalamusizaako duliza namusizaako abakatoliki abaprotestante abalokole abasamize bonna mbalamusizaako wande nakubugambako ekintu nekugamba Rasama ng'obuze ennaku zino noŋŋamba sibuze mwendi Abannayuganda kyetugamba nti omuntu ng'obuze mba sikyakulaba alaba nga luli anti bw'olitayalinga olina okulekerawo abaana ba space nava sitya gwe ntya Katonda babloga abaliwo kale oba bayita babloga ba content creators aba analyst tutule ku mmeeza oba basobola okuanalyzinga kyensobola okuanalyzinga Tolaba baliko bayite tutuule tuanalyzinge wenyini awo wooli waliwo olutalo lutambula ku TikTok omukulu bamuyita Shalom Kawes omwami ono wente yeddira nanti namulaba jonkera luli gundi ani Shafik Kaima omukulu ate bw'aba jonkera Shafik Kaima ate oyo Shafik Kaima ayita mu mikono gyange kati kiba kinyiiza teyavudde awo n'abuukira omukulu gwe mwakolanga naye Jacob omutuuze amaanyi yagajjewo oyo yaani mpozi ye Shalom Kawes amaanyi yagajjewa bebaliko kyokubaako tekigaana senga tetwali ffe Shalom teyali baddewo lwakuba nti abantu mune tebaagala kwogera mazima maze kinumba nti omuntu bw'atuuka wano nga we tutudde wano taatayagala kwogera bibaddewo abatayagala mulabisa njogera kwoyo omwana nti kati saawa zino waali awo yalaba nti kyayogera kyekisinga era yasinga but the moment kyayogerera ekyanoonye wayogerera nti abamanyi Jacob tebannafa abamanyi nti Jacob yamusooka ekintu ekiro yakimuleetera okukiba naye okukyegomba kubanze njogera nga sitya gwe ntya Katonda teri faani wa industrial stars no blogger nga teyaliko faani wange nga teyaliko faani wa Jacob kati ate kati lwakyogera ku makya n'odiisinga taatawo n'agezaako bakyogera batya okutyoboola well and good ayinza okuba yabadde anoonyezaawo mubiyita buki numbers olulimi lwaffe mukayita akantu kati mwadiadde anoonya akantu because kati lwazi mwogedde nako mbadde simumanyi simumanyi simulabanga nako tamasharu mukawesi yakolera ku radio ki taina just YouTube yakolera ku TV ki
yakolera ko lupapula lwa mawulire ki tewali anyway no bambya anyway ebintu ebyo bisatu tabangako MC tabangako entertainment management yes tabangako radio presenter tabangako TV presenter tabangako munnamawulire alimba Kawesi nkuwa ekitiibwa kuba oli musajja munnange nkuwa ekitiibwa kuba oyinza okuba oli taata naye amanya amemanye anyway kukyendaba kukiriwo naddala ffe ba content creators ba YouTubers ba TikToker bagezaako nnyo oba bafubye nnyo okulaba nti abantu abaaliwo edda naddala mmwe abaliko mu industry nga mumanyi saawa zino babavula bateeka wansi nedda balaba tebanafuna bafans nga bammwe tomanyi kati kimusumbwa kuba talina fani wajja mugamba waabye mukola bajjakobo baabikola balwasama baabikola dda kati kitegeeza alina kukakasa nti nze nina okukka mu ttaka then yamanyikwe kati nno gyabakola babanga ajerega jakobo asooke kumutta aveewo awo ajja kufuna emirembe but when it comes to Jacob kabeeraani kabeere Kasuku kabeere Sharumu kabeere ani oyo ani Ntambi bona bana mwenna ba content creators baani however much nti muyina amaanyi mangi mwasoma nnyo mumanyi nnyo naye temusinga Jacob experience mwe kyemukola tebasinga Jacob experience mwe kyebakola I remember atugambako bye tukola kati mwabikola kati kiki kyemukola kati kitaakola tewali kyemutusinga bino bu kamera zimuyina tufere twabikoleranga mu kamera ko byame byalinga byalo yes tetwabikolera mu kamera yes okay sawa zino Jacob gwajerega gwamanyira Jacob bamu abatandika bato ezabayimbi abuzabide kisigwe twatula naye nga tutandika ekintu ekyo ye yali akuriyetinzewo ekintu ekinikakade ekyogerwako abatandika bato z'abayimbi bano oh my god sitya gwe ntya katonda fe twatandika n'okuteekawo bifu mwagimanyira kuki bino byemulaba ennaku zino bemweyisaamu eggaali mwabiyigira ddi si fe twatekawo bifu mbayimbi abayimbi fe twali tumanyi byaddala ate byali byaddala kubanga byali waaka yoyo waaka gwe talina okukola nga namwe mulina olwali wontuuziza wano waaka gwe mukola yono gwe mulina okukola sokole anti beef ogambe mu ababireeta anti twakuyetingangawo beef mu nnyimba zaabwe nti ono asinga ne tumugaa nti ono kana kayimba akakubya nga agamba bino ebigambo yadde abigamba gundi nolimba yalobbye mu luyimba lwa gundi mu abayitawo abantu okuba n'okutwala obudde okulizoninga abantu bawulizanga buwuliza music edda fene tandika okwogerera music okay bannange so ba content creator munjogere ennyangu kyebakola essaawa zino si kituufu no ekizibu kye balina ndi kiri kimu nti industry bagitwalira Kampala mayi muyina mbaganda bankambagamba abandaba n'abampuliriza bano ba content creators nga bongambye bo ku YouTube channel ye n'endegeera ye walowooza nti industry kwetambulira era eba eweddeyo kubadde tolinawo ngambira nti obifinga Jacob gwe yakajja Jacob akwatidde industry emyaka 25 gwaliriddawa bwabanga musiru nga talina byakola lwaki yakukuumira ba clients paka kati booliko kuba babe anyway kyenabyeko kuba content creator bano fa abakajja nabagamba ko kigenda kugambako kimu nembaga ndi mwena mulwanira omuntu ogu naye lwakuba tebukimanyi yes panna nga si byangu no byangu senga buli omu alina waajja nensi etumala naye lwakuba nti buli omu afa ku byamu ne kati Jacob ayogerako waaki nze bukyanga mpa mu industry sibeeranga kubulaya nti mazeeyo nowemba ngenze ndi Uganda wano sibeeranga kubulaya nti ngenze mbeeredde bu nowemba ngenze
sisobola okumala emyezi giwera ebiri nkomawo naye gwewuliddeko nga ani gwensumbuye kati gwokulaba kati nze sirabawo nti abo baana singa nange twali twagala kulwanira gondi platform singa nange siryawo nga mbasumbuwa ate tewali kasajja kangu. Everyone must respect everyone. For real. That's my muntu yagamba like ayagala kulaba kulwasama. I'm the one. And I'm still the one. Today wanonga mwegombolo gwe mulaba. One day I remember twali quite pub chechina kigamba kantidde nam. Kati mase is it mase chengana ngamba. Lwasama mulabi konze yaliwa. Wali oyimiridde bweru. Mwana ngonyirira. Ukadiwa. Wali ku simu yabye waka like nawulira essanyu okulaba ku muntu bulijjo gwempuliriza nenga mukwano weeraga bitya no sikwakwali okweraga obutonde bwange buli obadde nange okuva ku olwo omuntu okuva ku olwo obadde nange lwaki otudde nange olwaliro singa nali nze omuntu bwajja gyendi mwaniriza nze mwerokaminga everyone but ozze ku ddiiru ki wali mwana muto by that time newankubadde nange nali muvubuka muto naye ate gwe wali muto nnyo wali okyasoma kugamba nga nze by the way kyekinkusiza ndooza abaana bange abawala nti bakuze bulungi tebafunye embuto because nina respect gyempa omwana omuwala gyemba saagala ayonoonekera wakiri gwe weeyonoone kuba ebiseera ebyo wali oyagala kuyimba kati nga ndaba omwana agala okuyimba nyokemu nakugamba nga toyimba nogamba weyanemesa kati gwe nemesa lwako otagala nfuke serebu leka nosigana kuba serebu naye okuyimba gwe kyolaba nga passion yo oba mulimu kuba ekiyinza okuba nga passion nesimanyi kano kantu wekajja like kungatta kubeera nga ndi nta ne banagezanko ntugeze nti mbiviremu ddala mu media era mune YouTube yamala nensika no tekiri bwe kityo gwali lugendo lwolina okuyitamu naye akadde kali tekannatuuka buli muntu aba n'olugendo lwe era n'ekintu ekigeza biri kyetukola kyawandiikibwa nakugambako edda nti ffe abamu ffe abakkiriza myoyo nti gundi yo kalenda yo baagikuwadde wajja ne manifesto yo booti bw'oba ozaalibwa ojja ne manifesto yo booti yonna ebeera mu kati bwe batennaggwayo naye bakutomera osobola okutukako amagulu naye ng'oli mulamu manifesto tunagimalayo antiru katunaga nti manifesto yo eweddeyo ne bweggwayo ku olwo ng'obadde mulamu nga mubadde mbidongo bagenda okugaa nti munaye aguddeawo n'akola ki n'afa so kyekyo anyway nga tuzeeyoko ku mboozi zetubaddeko njijukira tiimu yammwe yali mu Jacob Omutuuze DJ Shield Wilberforce mbaza nga we mwakolanga Africa Corner yali yaffe Yasindi DJ Jacob Omutuuze nange Rasama mwali b'amaanyi ne kaakati mukulu mwali b'amaanyi by that time nnyo kale tuli b'amaanyi nnyo n'okusinga be twali nasema tovuga speed kyentegeeza kikino nti edda mwe bantu abali nga tugeze Saturday I remember Saturday Africa Corner Friday yali ya Friday then tubeera ne Saturday dance party wetwabiranga DJ Shitaliwo then twakolanga ekiro okuva ku Monday paka Friday yes nga prosper twavuddewo naye nga she yali y'amaanyi ennyo abantu gye baali beetaga yali nga Africa Corner yabeerangayo lwakutaano kuva ku ssaawa 2 paka ssaawa 6 naye nga tutandike n'okwemu ne tukuba music kubbi ne tutandika okwogera paka so omuntu mbadde ku nsonga nti omuntu wavaayo ssaawa zino mu kamera n'akujjonkera Lwasama n'ajjonkera Jacob Omutuuze Yasindije yes by the simumanyi yesimumanyi twemanyi like nti gwe n'ava nze Yasini naye tetwemanyi face to face no so many people bayinza okumanga nange temamanyi kituufu kinnuma okubanga mwali b'amaanyi mu industry omuntu yenna okujja okukola bino bye tukola abaako ne gwe yeegomba be bantu betwegomba andi kati olaba tolaba oyo omwana Shalom yeegombanga Kasuku yeegombanga Jacob kati byanjawulo Kasuku Jacob ticha wa Kasuku bulijjo neebuuza olutalo lwabwe lubaawo lwakuba ndi experience ya Jacob yeruma Kasuku
sitya gwe ntya Katonda nze siri mu lutalo luno njagala abankooti nga bankooti mu banze tebantaddemu ate nga nze mmanyi tebali asobola kunteekamu nze nkoze era nnyingi nnyo naye gwalule munamawulire anteekamu era zamu kuba mmanyi woosumululira mba nja kusiraanya ate sibasiraanyiza nze mmanyirwa ebyo nga nze natandikawo ekintu ate mummanyire obadde ki President Museveni yagenda mu nsiko kulwanirira ki bukulembeze ng'omujja mu bukulembeze twalire namwe nze nkusiraanya experience ya Jacob yeruma Kasuku. Yes. Kasuku kano kambyogere nga sitya gwe ntya Katonda. Kasuku yatandika okutandika mu red paper nga Jacob era ni kadama uli. Segede. Hey. Okay. Era Kasuku yajjanga ku Dembe FM watukola Africa Corner ne Idibu Black ne Basimu ogenze ne batuulaawo ne tukola Africa Corner ne bafuna banawandika tomorrow in red paper ne kamunye. Okay. Kozi ne Ibrake yakolanga mu red paper. Bali basatu nze mbajjukira. Ne wankubadde nti abantu bayinza okuba nga tebagala tubyogereko olubuka baalinnye ebbeeyi. Wabaafuuka basita. Nze nyinza n'okulaga nina era simu yange eweddeko mulimu. Nze nina okulaga nina n'ekifaananyi ne Kasuku. Nchirina. Nga tuli mu studio azze kuno. I remember. Yes. Nakalaba ku festival. Uyatali enkofira yange. Okay. Embira nyaweeva. No embira nyaweeva lwakuba nti buli omu ndowooza abavubuka Jacob ayinza okuba nga mumanyi. Omanyi na Jacob tanyigirwa mutoka. Mumanyi? Kati kireka nti yabateekako embeera. Kubanga senga kyali kya mulimu, senga naffe baatuteekamu. Naye kireka embeera beeteekako embeera. Ejjo sijja yingiramu. Naye it comes professionally ku mulimu, Jacob abasinga bonna. Asinga bonna Kasuku Sharon. Bonna. Sharon tumwogera, Sharon namwe mupya. Alaba nange sinnamumanyi. Nange sinnamumanyi. Sharon no inokola kyamaanyi okumanyi. Nnyo, andi yayinza okulowooza nti mmanyiramu okuba oli w'amaanyi oba oli serebu. Nenze mmanyiramu ki ky'okoze. Interview zo nziraba oya interviewinga bulungi. Nnyo nkulaba nnyo ng'olina oyo omuvubuka Ntambi. Yes. Which is okay. Nze Ntambi agobereza bye nakolanga. Era muwagira nnyo. Mu kintu kifaananyi kyange era mbeera nga nti akavubuka ako nkaagaliza. Atambulira nnyo mu kifaananyi. Mu nga bye nakolanga. Era mbeera nga nti akavubuka ako nkaagaliza. Naye ate ono Shalumu agezaako tagenda kukola mawulire. How? Shalumu tali basically ku mawulire. Shalumu ali basically kola content ayita wa lunaku. Okay. Okola amawulire ne content byanjawulo. Okay. Andi content abanga kayimba myezi 3 asobola okuggwako. Kiyita mu lujja. Kale gwe oluyimba ennaku zino lumala ebbanga ki? Ate tukyalwa. Then katutukyo ye content gumukola. Aba mukoze content nenga mwe wenyini mumwekolako. Ne munetewe kubanga talastinga. N'okola script nenga yiyo. Inga yiyo. Ne weewamba. Ne weereka kati sawa zino Shalumu atekawo beef kubayagala Jacob akomewa amuwe tukuyita kuwa. Amuwe. Wakoze bubi. Wamuwaddemu. Teyali muwaddemu. Jacob tali nganze. Jacob talina kuwa mu bantu ng'abo. Tomunenya. Jacob talina bwongo bwe nina. Jacob ye muntu ayangwa mangu okufuna obusungu. Kuva mu day one twabiranga mu studio n'omugambe ki ne munyiga ne mukola nga buli omu akola bibye nga muli kushayemu. Yes. So Jacob bwatyo bwali sinza munenya because nze aludde naye okumala emyaka 2 mumanyi. Okay. So wabanga yamuzeemu tomunenya bwade busungu. Yeah. Okay. Abula kyengeno musaba blood abantu abamu baleke. Abantu abamu baleke. Temuyina bawaamu. Bwetubanga Mukama yatuwa tuje tuli gye tutudde. Tutereereyo entende. Tubeere contented. Okay. Because nze ndaba mu beef na mulidde nalabaka akato akatono mayi babusala omwana muwala wange yakandeetera ku simu nangamba nga alwagamba kuba yamala kulya linnya lyange lyalwasama Kasuku nawe yali ogerera Jacob yalinga akolanga ne lwasama ne yasindije. Awo kati ye muwala wange byakandeetera naye nageza okulira ono ayogera nnyo nga ate aliva luga. Shalumu osi ayambala obugalubindi yoyo agamba tubuulira biki. Come on blood. Gwenga fete tunakuvumirira kirimi kyoyogeza.
Nkufuna bulungi. Saka tunda kuvumilia ku kirimi kyoyogeza. Bano abantu like abakajja mu industry tembanenya balina excitement bagita abana excitement ya kamera. Kakati bonotandika gwo kuba Jacobo. Then olwate fani wawulirize. I know. Boma ndi bafani ba Jacobo basobola kusikuyisaawo. I know. Ate sebo Jacobo yalina fan base. No nkidamu. Bwe Shalumu ogimanyi nti gwe tola ndi bino bye mwepanka. Naye ogimanyi nti Jacobo asobola kusiba n'obulaka akuyamba. Kituufu. Amanyi mwani munnaye mwe mutulabanga ababulijjo. Anze nkutya mukwano. Mutulabanga ababulijjo nayomba nawe naye nga mmanyi. Gye mutuzala wamu mutuyisa bubi. Yes fine. Naye akatiibwa kamulekerewo muno. Nze njagala nnyo twewe ebituba. Shalumu Kaweesi nsaba Mukama akuwa obulambulukufu owe abantu ekitiibwa abali mu mulimu gwe gumu. Abaamusooka kyongereko. Basiniya bo. Kuba kati bajjonkera naddala mu abantu abakisookamu ate baali mu kubuukira. Nze abuukiranga ku nze n'alaba. Temwetaaga muwa. Nze sigenda muddamu. Nze ndi andi omanyi nze nkola action nze siri mu bino ebyaffe. Waliwo akantu akanyimidde balina omuntu oba eyamujjonkera naye n'agamba esimuwaamu. Annaye amaanyi mangi wano. Mutugaza yeetunuzaamu kamera wano. Nale munaye nayogera ekintu kino abantu amuno batakiraba. Nebagamba nti omuzindawo ne kamera ebyo emulaba. Biwaga birina omusambo ogubiwagisa. Guli musambwa. Nakyogera n'osooka n'olowooza nti nzikiriza nnyo mu bintu ebyo. Naye kugamba bino si byakukkiriza mu bintu naye waliwo omusambo oguli awo. Either gukussa wansi oba gukwambusa. Gukwambusa okusansa oba kutwala eruzira. Oba eruzira. Ate nukanki mugambi omuntu siniyawo yakola amawulire mu bbanga lyonna lyagakola tagenda nkumukomera. Wabula bayitawe kyogere ye yakagakola wano juzi bamutwala. Alowooza okwolekerayo bannamawulire. Njagala kugamba bannamawulire mwenna mbadde njagala no gundi eno nnene naye bampadde akadakiika butono akasembayo kange erimwe bannamawulire maana effumbiro ddene litumala kati twogera amazima. Uganda zizimu ensi ezisinga okwagala ebintu bya entertainment. Tuli miliyoni 5 nga muziizo. Ddala bw'otuba nga mutufa industry Uganda ni entertainment industry ewezaako miliyoni 2. Shalumu bw'obaako ne miliyoni 1 kusala ki? Talina kyekusala. Awulidde? Kati kyensaba industry etumala. Ekizibu kye tulina nti ate ffe twagala kutwala bifo bya bannaffe. Kwekaka tukuyita kwekaka n'obwokolota Shalumu tosobola tuula mu ngatto ya Jacob. Never. Aye tekiriba. Nze omuntu atansooka industry atankoleramu bye nakoleramu ng'obikoze wayise emyaka 2 nga nawummula olimba oba wakoppa nze. Nze mbasaba emmotoka 6 mu luggya. Jacob ayina emmotoka. Anti yekimbibiri atugamba ayina emmotoka 6 mu luggya. Kati simanyi achievement emmotoka yes good kisoboka well good yes nandala Jacob ayinza okuba nga yitayagala mmotoka nyingi mu luggya. Agala mwemu. Ngagala mwemu. Okitegedde? Bino ebintu byakwe bino kiva ku ggwe. Lubiddeyo kyekola ki? Kyesiimye. Obanga gwe Shalumu ayina emmotoka 6. It's okay. Neera bw'otuuka okuvuga ovugeemu. I know. Kati omukago gwenda gwetikka ogulaga abantu ng'otambula nagwo bw'oti. Naffe oyinza n'okuba ng'oyogera olina emmotoka naye ng'olina ntambula. For us, we have cars. What do you mean ntambula? Avuga German car like us. Ani avuga German car? Shalumu. Me, I drive German car. Where's my keys? No, bring my keys. Oh, yeah. Bring my keys. That's a German car. This is a German car. Oh. This is Lexus. These are 2 keys. Okay? This is a German car. Uganda. Hansanyo takateka yo mbatesa. Kubanga yo. Mukwano mwekali. Bambi tokateka yo. Because kijamuluma. Mukwano. Kijamuluma ki. Maidala yifusera ganga kuba ebyo. Njaga kibadde biso. Ino laga abantu
lwasama totyaga nositidde nedda mutwalo tukolera abantu nedda ye lwaki atugamba alina emmotoka 6 mutayogera n'abamboyo waliwo gwe bayogeddeko yamujonkedde naga ye tayogera naye because nzibe nalaba Kasuku ng'ayogera ku Germany kanaba nenganye Kasuku alinye eyo level gyalimu okubeera ne Germany level oba na mmotoka toba na ntambula entambula yezineza Shalom okubyenye mu njogera mazima nange gye nava nange gye nava yes nange gye nava munjogere nyankalowoozo kikomulekera Shalom tajja nnyo eno mmere ya muwogo ya katogo ajja funa ajja kulya eno mmere ya lumbe tajja nnyo bw'abanga ukyasobola kwogera ku Jacob oli oyogedde nno ku muntu bantu banyize pesa fu era nagambye wano nasama munoonyezaawo kuba eyo ttiimu yange nze nno kati gamba buli amazima mu industry wano tuyinza okuba nga ffe ng'obudde mu industry nodda wabweru nga tulina bato oba beef but when it comes to industry nze nagamba njogera amazima nga nti Jacob mulungi aba mulungi bengamba nti Kasuku mulungi aba mulungi bengamba Shalom mulungi aba mulungi Shalom mulungi naye tannatuuka ku level ya Jacob ate tasobola tali mutuuka yes Messi asamye omupiira ntalituyetalinkana Maradona kuba Maradona yagusooka jugira mu Brazil tugamba ba Ronaldo bagusambye ba senior bakaka bagusambye ba junior bagusambye but tugamba Pele yagusamba era bwogamba ku mupiira gamba Pele Maradona nanga mutuufu waliwo abantu bangi ba Ronaldo babano babaddewo ba Messi babaddewo bogerwako naye bali basigalewo nga gye bali era bagamba kati Shalom kyabayiga ekigambo kimubeeremu ntekereza obagaana gwe Shalom bino byogamba nti obikola waliwo yabaabitandikawo ne babikuumira ebisange kati Shalom akola kitwakola tewali ffe twategana okuteeka hot seat neteeka ku TV si ffe twasobola ogiteeka katoge wa Douglas kulikodi hot seat kati mbalaba babeera ne Sunday edition babeera ne Kasuku mulaba alinayo show yeno gye bakola eya Kasuku bagita Kasuku live bye biri twakolanga booza adda tubale tubikola wano ate kirungi munange nkunyumiza waliwo abantu kale webanga bajjonkera nnyo lwaki Jekenizi waali bakireta tujonkera kuba ye myaka gyaffe akyaweereza n'okweereza lwaki bati badu tatukola tatujonkera nze nyinza okugamba nti Jacob yente y'abato buli omu gy'amanyi gwe tetwogera mazima indesi abo buli agala okuyita alinga bebekulu nte y'abato nte y'abayimbi buli agala okufuuka sita mu bayimbi nyumba Jacob nyumba ya gondi bebekulu buli ayagala okufuuka sita mu mawulire nyumba Jacob waliwo abantu batusobola kwerijjako kituufu nga balejenti nga n'owana omulijjako ajja kugamba ogwo omusinga ki anti kati abantu obuzibu bwe tulina bagamba gwe omusinga ki nga batunuulidde ennyumba motoka ebintu waliwo kambabuulire mazima nedda waliwo ffe abantu abamu nga ne kakati ennyumba zaffe zetugenda okuwangaliramu ezo butatutandika ntandike okunsooka okuzimba ennyumba tekitegeeza nti nno nze sijja kuzimba ffe n'agamu twagazimba nitugassamu n'abapangisa tunatuuka gajaamu nga tegali mu level yaffe nga manene g'amaanyi nnyo ng'era oli bakusa gamba Jacob alina ennyumba ku lw'emiti ya naano ogimanyi obulungi eriko ne swimming pool tunala eno bino byegamba bya ddala ekikigwe Jacob alina ennyumba eriko ne swimming pool ali ku eka namba tali ku 5 ku 10 naye gwe bw'omuvuluga eno abamanyira Jacob mujje mpola ekyokubiri emmotoka gy'avuga kawundo eyo si kawundo eyo Harrier kawundo hybrid Harrier kawundo yeri yange gye nnina gy'omanya bulaka
oli hybrid ebe singako mpya latest yeba latest yes mayona ekitono nyinza okuba ngeri mu million 10 mu ameka mu abiri kakati Jacob gwajerega akulembedde akulembedde gombolola eri wakati w'abantu emitwalo 3 ku 5 yakulembedde bayite uliriza akulembedde wakati w'emitwalo 5 oba ku 7 nga bali mu Kampala urban area yes Bunnamwaya okumala emyaka emeka 5 mani respecting akantu ako yes Jacob akoledde ku radio more than kuba kati kankulede ndenda kukula Jacob ngakola ku Dembe FM mu 26 kati je emyaka emeka mbaliramu mingi ekitono ennyo 18 je jiba 18 yes liwera jiba emyaka 19 abiri kinkani bera mbenda gamba abiri kakati emyaka abiri ddala gw'omwerijjeko gwa yakamala emyaka 5 Nshalumu aweze emyaka 5 nze munange olaba ngoberera ndwakuba siraba nagamba nze n'omuntu ne bwajerega omunene bwavuma omuntu mbiraba ku mikutu wano nene sizza muliro era n'olwaleero sizza muliro wa Shalom njagala mugabo simubuulirira mulagire tumalirize Shalom nkulagira kino ye Shalom anti nkaddiye otyo omulagira Kawesi tondabangako sikulabangako yes tetuyimirangako oyinza n'okuba tolina kyommanyiiko nange yes akumanyi nze mugambye sijja kwejulisa nnyo nti Uganda yonna emmanyi oyinza n'okuba nga tolina kyommanyiiko nange sikulabangako nkulaba bulabi ku mikutu gyo era nkugoberera ndina faaniwo kali noweewuunye nze ndiki bifaaniwo nkusaba ekintu kimu waliwo bafaani bo nga tubadde bafaani b'abantu abakadde nga era bebatuyambye bebatuwadde lire akati bakakwasizza mmwe kati saagala obavuluge sitya gwe ntya Katonda Jacob muleke mu bitiibwa Shalom oli w'amaanyi gonna ogalina naye naffe tujja kuba n'amaanyi ng'asusse era nsaba kasuku gwomanyi niwankubadde tuludde emyaka maze emyaka egiwere 10 nga tetumiitinga njagala ongambire ku Shalom Jacob Lwasama ne Yasin balina contribution gye baateeka ku Uganda music industry akakatiibwa bakatulekere bakatulekere oba tuli babi bale twakola bulungi oba tetwakola sente nyingi ze mulina oba tetwamanyika nnyo basinga oba tetwakola YouTube channel basinga but at least naffe muli okay tweyanze bwe biti ebigambo by'omukulu Lwasama the teacher bwe bibadde ate nga nyongera okubajikiza tukolera n'okusiba bagi kifo kiri ku Salama Road batunda pizza yawe eya Mande buy one get one kwande ndeeta nyandi tokyampita ku Mande ate wamono yali yangoba omwaka mulamba tubamale mukyandaba sisobola kugoba ubere nyoka nongoba ubere bulungi bye bye odama chinge dawo yadi oyo kamazemu